All right. Calvary greetings and shalom to you. Balamusizaako mwenna mu linnya erisinga amanya gonna erya Mukama waffe Kristo Yesu, omwana wa Katonda omulamu. Mugyebaleko emirimu gye mukola. Waffe budde buwungedde era ziri essaawa 7 ez'ekiro. So simanyi gwe gy'oli ziri essaawa mmeka, naye neebaza Katonda akukuumye ate nkomyewo nate okusomesa nga bulijjo. So kusaba owulirize, omala okuwuliriza wagabaneko ne banno ate genda kuweebwa omukisa. Olwaleero era nziza okwogera ku topiki oba omutwe oba oliawo abantu abasinga obungi gwe mugenda okunyumirwa, omuli ekibuuzo ekikulu kye mubeera mwebuuza buli kiseera, era ng'ekibuuzo ekyo kye mwebuuza ngenda kuba nga nkiddamu. Yes, ekibuuzo ngenda kuba nga nkiddamu. Omala okuwulira okulaba gabanako ne munno sharinga, tusobole okuba nga obubaka bwa Katonda okumanya kweyongera mu bantu, kubanga Bayibuli egamba nti abantu bange bazikiridde olw'okubulwa okumanya. Kale tetwagala oleme kumanya. Ekibuuzo kiri nti, is it okay for Christians to listen to secular music? Is a question. Is it okay for Christians to listen to secular music? Nti kituufu oba kirungi omulokole okuwuliriza ennyimba z'ensi? Kyekibuuzo ekyo. So tugenda kusinziira mu Bayibuli, oba ngenda kusinziira mu Bayibuli nga nsomesa. Weewaawo nkusaba ofeeyo nnyo mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. So tugenda kutandikira mu Bayibuli era tugenda kuba nga tusinziira mu Bayibuli okuddamu ekibuuzo kino mu linnya erya Yesu. Tutandiikidde mu kitabo kye bayita ekya Proverbs y'engero egamba nti, my son, be attentive to my words, incline your ear to my sayings, let them not escape from your sight, keep them within your heart, for they are life to those who find them, and healing to all of their flesh. Ey'Oluganda egamba etya? Ey'Oluganda kanoonye engero wano mu linnya erya Mukama waffe Kristo Yesu Omunazaalesi. Engero nnya otyo, engero nnya abiri, engero nnya abiri egambye bw'eti, egambye nti, engero nnya abiri egambye nti, mwana wange sangayo omwoyo eri ebigambo byange, teganga okutu eri okwogera kwange. Lwaki tega okutu? Kubanga bw'otega okutu ngenda kuba nga ayimba, era bwe nnaayogera ebigambo ebyo bigenda kuyingira mu mutima gwo by'ojja okukola. Kati naawe mwana wa Katonda, buli lw'owulira ennyimba z'ensi oba oteze okutu, wabeewo ebigambo ebyogerwamu. Ebigambo ebyo bitule mu mutima, kubanga Yesu yatugamba nti ebiyingira nti ebifuluma mu kamwa biba bijjudde omutima. Kati omutima kubanga guba gujjuddemu ebyo by'owulidde era bye gufulumya. Kati buli lw'owulira ennyimba z'ensi n'ebigambo by'ogenda okuba nga ofulumya oba n'omutima gwo bigenda okuba nga bifulumya, tebigenda kuba byangu. Kuba Bayibuli etugamba mu kitabo kya Romans 10:17 bw'eti bw'eyogera nti, faith comes by hearing and hearing by the word of God. Nti okukkiriza kuva mu kuwulira era okuwulira ekigambo kya Katonda. Kati okukkiriza kuba kuva mu kuwulira era okuwulira ekigambo kya Katonda. Teregeeza omuntu bw'awulira ekigambo kya Katonda afuna okukkiriza mu ye. Right? Afuna okukkiriza mu ye.
kama yeebazibwe. Kati era bwakkiriza byakola abikola kubanga alina okukkiriza, ne byayogera byafulumya ne byalowooza kubanga mutima gwe gulimu okukkiriza. Kati woowulira secular music, ennyimba ezibeeramu ezimu babawana bakazi, endala za buwemu, endala bigambo bitakwatagana, abalala so kati ebyo woowulira ebyo ne biyingira mu mutima, oba togenda kufuna kukkiriza, wabula oba ogenda kufuna mwoyo gwa nsi era oba ogenda kufulumya ekyensi kubanga ekyensi kiyingidde mu matu go n'ogoberera ekyo n'okiwuliriza. So olina okwegendereza ennyo eri nnyimba z'ensi, olumu zibanga ezoomera amatu naye ekibeera bwe kityo bwe kiba. So ky'owulira ekyo bye bigambo byegenda okufulumya, emmeeme eyo bwegenda okusibibwa, ate n'amatu n'endowooza yegenda kuba efaanana bwetyo, tegenda kubaamu kukkiriza era wajja kubaawo olutalo olw'amaanyi mu nsi ey'omwoyo, ng'emmeeme eyo ng'omwoyo gwe gulwana n'ekigambo kya Katonda. Okay, katweyongere mu Yokaana ekisooka 2:15 lugamba nti love not the world, toyagalanga nsi, neither the things that are in the world, newankubadde ebiri mu nsi, nti bwe twagala ebiri mu nsi ng'okwagala kwa Katonda tekuli mu ffe. Ekitegeeza bantu ba Katonda nti bwe twagala ensi, Yesu yajja n'atufiirira okutuwonya eby'ensi, naye ate ffe tudda mu nsi, ekyo kikulu nnyo, tuba tuzzeeyo ate okukola Mukama waffe bye yatuggyamu. Yesu yatununula mu systems z'ensi. Buli lw'otuwulira ennyimba z'ensi kubanga n'amagezi agazifuna agazikola gaba ga nsi, era Setaani olumu yabalungamya okuyimba ebintu ebyo oba embeera z'ensi oba eŋŋombo z'ensi. Kati Yesu yatununula okuva mu ebyo. Kati bwe tuddayo tubanga abezizzaayo, tuba tufaanana ng'enkoko gye baggulidde mu kiyumba ate nedduka ng'edda mu kiyumba. So it is not okay. Kyekibadde ekibuuzo kyaffe, so nkizeemu. Yagala Katonda, wuliriza enjiri mu linnya erya Yesu, wuliriza gospel, soma Bayibuli, soma ebikugasa, va ku nnyimba z'ensi kubanga zikuzza mu nsi. Ate ekibi kyazo nti womala okuwulirayo lumu lukujjukiza olulala ne lukusindika ku lulala, n'olulala ne lukusindika ku lulala, ogenda okumaliriza nga okukkiriza kukugudde nga n'engeri gy'olabamu ebintu si yawa Katonda. Kale byebyo bibadde ebyaleero, nyongera okubakubiriza bannange okuyimirira nange mu buweereza. Twetaaga emizindaalo miliyoni zinga 3. Mukama anaakuwa omukisa gw'anaayimirira naffe. Tetulina wadde muzindaalo Gate of Heaven, so Mukama akuwa omukisa gwe anaayimirira naffe. Mpozi n'ekirala natandiseeyo bizinensi ntonotono bukando, so noonya akatale gwe wenna wa boutique, gwe wenna wa supermarket ow'edduuka, mu linnya erya Mukama waffe Kristo Yesu Omunazaalesi, tuwagire ate tuwagire omulimu gwa Mukama, obwakabaka bwa Katonda bugaziwe. Kale katusabe, ezo zezo kando z'olaba mu vidiyo awo. Katonda akumpeera omukisa, akunsanyusize, akunnyimusize mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo, akujjuza amafuta, akuwa amagezi, akukyaye eby'ensi, akwagaza ebya Katonda, akulungamye mu makubo ge, akulungamye mu kigambo kye, osanyukire mu mwoyo omutukuvu mu linnya erya Mukama waffe Kristo Yesu, omwana wa Katonda omulamu. Shalom. Sigadde nze Bajimbe Brian Mark okuva ku Gate of Heaven Namuwongo. Mukama abankuumire, abansanyusize, abampeera ebyomusinga okwagala byonna mu linnya erya Yesu.